tugwe batetuuka bangi. It is a private. Antikako. It is a private. It is not supposed to be shown to other people. But if the press wants to be sure that we are voting Ian Kyeyune, then here he is. Okay. The next leader of this district. Bugo musiri Maanyi. Ssentebe soka obuze kubakulaba era otubulire ku nteekateeka egenda maaso olwaleero. Njagala okukozesa omukisa guno okulamusa abantu bonna abali ku TV ez'enjawulo era neebaza nnyo bannaffe aba media kuba mutuyambye nnyo naddala mu bintu by'obukulembeze okutuusa amaloboozi eri abantu baffe n'okubamanyisa ensonga naddala ez'obukulembeze ze tuba twetaaga bategeere. Njagala okwebaza bannaffe be tutambudde nabo naddala my fellow competitors be tutambudde nabo tugenza okutuuka wano sirewuliddeeyo clash z'amaanyi. Zibadde ntono ddala, zibadde tezeeraliikiriza. So no eyo discipline ndowooza ebadde nnungi. Ate njagala okwebaza abakulembeze b'ebyobululu okuviira ddala mu kibiina kyange ekya NRM abaatandika omulimu guno nga bakola okusunsulamu n'enfuna flag era gye nkozesezza n'embeera nominated by the Electoral Commission eya Uganda yonna. N'olwekyo mbeebaza bakola omulimu mulungi ate njagala okwebaza ne Electoral Commission kubanga yo ekoze ogwayo. Nkakasa abantu baffe olwayo si lunaku lwa kuwummula bangi bagenze okunoonya eno district eri commercial. Abantu bangi bayimirirawo mu kusuubula n'okukola emirimu gyabwe. So nsuubira mu ssaawa entuufu bangi bajja kujja wano naddala akawungeezi. Tusaba Katonda batuuke mu budde ng'essaawa 10 tezinnaba kutuuka. Honorable gwe tekikweraliikirizaamu ssentebe okulaba omuwendo tulaba nga guli wansi ogw'abantu abajumbidde akalulu. Nze ndi mukkiriza. Omukkiriza asaba Katonda aleeta abalunzi abatuufu bamulonde. Kali nze nkakasa ababi basigaddeyo. Abalungi Katonda baleese. Kubanga eno district tujaagalamu Ian Kyeyune. Wabaawo awulidde amawulire gano nga tetunnaba kumalayo ssaawa za kulonda. Ng'olina omutima omulungi ogulonda Ian Kyeyune. Jangu omulonde. Nze nkakasa nti abantu abazze wano okulonda beeba abalina omutima gw'eggwanga. Naye okusinga byonna abalina omutima gwa district ya Wakiso. Mwenna mukimanyi nti district eno yeetaaga obukulembeze obulungi. Kakati bw'obeera nga tosobodde kudda okulonda nga walonda president oba totegedde mulamwa oguli mu constitution ya Uganda ogugamba Uganda will be governed under a decentralized system at the district level. Kitegeeza nti Uganda ejja kufugibwa ku mutendera
government ez'ebitundu ng'esinziira ku district. Kakati abantu abasinga balowooza nti bw'olonda president ne MP oba omaze. Nedda, osaana okulonda omukulembeze ku district anaakuyamba okutuukiriza ebyo by'osinga okwagala. Eri waggulu weetaagayo police okukuuma emirembe, okukola appropriation ya budget okulungi, okulaba nti ebintu ebikolebwa ku national level, security, enguudo ennene n'ebirala n'amasannyalaze bikolebwayo. Kakati ebintu bitusinga okwetaaga mu mbeera eza bulijjo, enguudo ennungi, amalwaliro gaffe, amasomero, bikolebwa ku district. Kyobola bwe nava mu Wakiso district wajjawo enjawulo. Okay, briefly in English. So, first of all, I would like to thank you, the press or the media, for the wonderful work you are doing, especially among the political lineage. I know very well that you are helping us to send information to our people, in a special way to our voters who happen to be looking for the information which sometimes does not reach them through our normal interactions with the people. But I would also like to thank God who has made us reach here. In particular, I want to thank my colleagues whom we have competed with, the lady and the gentleman. These people have helped me a lot in doing my work of campaigns, but there were no serious clashes which have happened along the period of campaigning. I think that's a tick for the three people. I would also like to thank my party, NRM, which started the process of choosing me as a flag bearer, which I used to be nominated at the National Electoral Commission. And I'm similarly also thanking the Electoral Commission for hosting us in a better way, especially this time when they have separated the three people without giving all the papers together, because last time there were some challenges, and I think improvements are essential. I would also like to continue to tell our people that those who have not come on time and you have seen this news or information before the voting time expires, please come and vote. Because if you didn't know, choosing the president and MPs is very good because they play a role at the national level. But our constitution is very clear that Uganda will be governed under a decentralized system at the district level. Now, under that article, the best thing you need to know is that you need to choose a better and a good chairman who is the head, commonly known as the political head by the Local Government Act, which is under the Constitution of Uganda. So the political head is very essential. Why? Because it's at the district where you need services. Services in health centers or hospitals, services in road sector, services in water sector, services in the education sector. You find that all these are done at the district level. So although you have a good president, so we continue to encourage you to come and vote. Those who have managed to vote, we thank you so much. And those who are still on their way, please do come. And for others who have missed this election, please, next time, don't fail to elect a chairperson and the councillors.